The Newsroom, where untold story is revealed. Ekivudde mu ddwaliro e Masaka maziga merere ennyo nnyini ddala embeera edi mutwe gyalimu si nnungi mwongere okubeera ng'ate oba oliawo mumuteeka mu ssala zammwe. Omubaka Goreti Namugga agenze okutuuka ku prison e Masaka wali mufuniro Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. wali mufunira obujjanjabi mu busibe bwalimu nayungula amaziga n'akaaba. Wuuno looya wa musajja mukulu Edi Mutwe eyamutuuseeko ekyamazima amatuufu ebigambo bimulemye naye okubeera nga annyonnyola n'atulika n'akaaba amaziga. Ebyo nno bye nkuleetedde tuli ku Beyond the Newsroom. Nyambako ekintu kimu kyokka, video giwe like, bw'ogiliking egenda kudduka ku speed buli omu afune information eno. Omutuufu asiba Edi Mutwe si bannamawulire bagenze maaso n'okumwogera nga ate oba oliawo munnanuupu wabula abalira munda nga yabafuukira dda akayinja mu ngato. Gwe nno eyakasooka tulaba oba nga gwe mulundi gw'okusosola ba video zaffe enkusaba ekintu kimu kyokka, video gimpere like o subscribing ku mukutu guno osobola okubeera nga munywanyi emboozi zonna ozifuna butereevu. Nzikiriza tutandikire wano nsooke nkwe ku bigambo bino owulirize embeera Edi Mutwe gyayitamu akadde kano kennyini. Ntandike n'ebigambo bya lawyer ono then tumalirize inkuwe ku Honorable Goreti Namugga. Uliriza embeera Edi gyalimu akadde kano. Mubiri gwonna bamukuba enkokola namukuba obukongovule ng'ali ku mpingo ne balinnya empingo ne zituuka okutuuka ku ggumba ly'omukono ne ziyita mu nnyama ne ziyuza ennyama y'emikono ku mpingo ne zituukira ddala ku magumba ng'alabira ddala bw'ati empingo zituuse ku magumba naye ng'abamukuba balinnye n'engatto balinnye ku mpingo zongerere ddala okutuuka ku magumba. Omusajja n'alajana omusaayi gutirika talina kyakola bamuvulungula be bakuba ne bamukuba ne bava ku ekyo ne bamunyiga. Mutegera bulungi nnyo bwe ntegeeza okunyiga. Omusajja bamunyiga mu bitundu bye ebyekyama ne bamusika obusajja nga bamulangira nti tugenda kuyigiriza essomo. Omusajja anyigiddwa naga mwamikazi bwe banyiga pulira buli wamu wonna buli kasuwa konna kaluma nga talina ddagala tebamuwa wadde kapanado ne bamugamba nti kola press-ups nga bamaze omukuba bamugamba kola press-ups nga bwagaana olw'obulumi nga bamuwongera kibooko eza solido ne bamukubisa amasanyalazi. Edi Mutwe ayita mu mbeera eno yonna nga mpaawo omusango gugenda munnyonnyolwa nti kino kye yazza oba kino kye yakoze, wabula ng'omusango omukulu omunene ennyo gwe bagenda omaaso n'okumulanga nga kwe kubeera nga yasalawo n'awagira Robert Kyagulanyi Ssentamu ogutali musango okuva bwe mwakkiriza multi-party system okomawo kyawa butereevu omuwaganya era nga ssemateeka awa munnansi omwaganya buli omu okubeerako ne munnabyabufuzi gwakkiririzaamu oba gwawagira. Kati ogutali musango ye bamukwata bamutwala nga bamutulugunya nga bwe bamukuba ne ku bifaananyi nga muhozi aweerezaako nga bagamba nti mulabe engeri gye tugenze mu maaso n'okubeera nga bamutulugunyamu. Ekibuuzo kye twandyebuuzizza, human rights eri luddawa? Nalabyeko ekibaluwa kya musajja mukulu Norbert Mao kye yawandiise nga minisita wa justice. Kale ekyamazima amatuufu ne tugamba gwe okutukuwa nga minisita singa ekifo ekyo kyasigala kikalu. Mu mbeera bannansi gye bayitamu nga batulugunyizibwa bwe bati
n'otuuka imagine civilian naye omutadde mu mbeera bweti kigambibwa nti omusajja ono Edimbu baamutuusa ku nju ng'enyirira nnyo ng'olowooza y'amaka wabula okumukkiriza wansi mu basement banywanyi ekyali eyo nkoko baana kwe kumussa ku mpingo kwe kumukuba okubula okumutta n'okwagala okubeera nga basaanyawo obulamu bwe bwe yatuusiddwa e Masaka emisango gye bagenze maaso n'okumusomera mbu simanya aggressive robbery and bikoze bitya mbu bamuwaabira mbu babba obusimu ku bannamawulire kino nno kinajjukirwa nti kirumira baamusibakoko nga bagamba yabba chapati ne bamusiba si yekka Eddie Mutuwa asoose okubeera victim wa such a kind of injustice wabula ekibuuzo kye tuyenza okwebuuza ebikolwa ebyekko ebyefaananyirizaako kko bwe biti birikoma ddi mazima amatuufu kye nkugamba nti buli w'oyimirira osabiranga nnyo eggwanga lyattu Uganda wuliriza ebigambo bino n'alaajana ne bamugamba buuka kola frogo jumping buuka ng'ekikere nga tasobola n'alaajana ne bamukuba nga bamuddamu be bamukuba nga bamugamba oyina okukola oyina okukkiriza oyina okuba saluti ebyo byonna bye mwawulira ti ng'alina okubira saluti ekifaananyi eky'omuntu oyo gw'omutegedde oyo ye pulezidenti w'eggwanga aliko mwami Museveni ng'alina okuba saluti mu bulumi obw'ekitalo ennyo nga bamugamba nti kikole bw'otakikola nga tuddamu nga balina omukubisa saluti ekifaananyi ekya mwami Museveni ne bamukuba basaba ne banyabo omusajja nga mulwadde nnyo era ng'embeera gy'alimu yabadde mbi nnyo mu kuwulira ebigambo ebyo nenyimirira nentegeeza omulamuzi ne mugamba ekitiibwa omulamuzi tekisoboka omwami ono okumusomera charges talina kyategeera omulamuzi n'alemerako n'agamba tulina ozisoma omulamuzi n'agenda maaso n'asoma charges nga charges zino ziri 6 zeezo zennyini ze mumanyi ezo charges ezaavunaanibwa bannaffe Akireewo Kivumbi Wakabi ne Gaddafi nga kwe kuli okumuvunaana nti mu kuziika omugenzi Ssekasamba ku kyalo ky'Emmanja mu disitulikiti y'e Lwengo mwami Eddie Mutwe Edward Sebuufu ne banne beenyigira mu bubbi obw'eryanyi nga bakozesa ebiso n'obwambe ne babba ku bannamawulire esweta oba jampa ne babba obusimu obw'omu ngalo ne sente ezibalirwa mu 200 nga bazibba ku bannamawulire n'abamu ku bawagizi abaali bazze mu kuziika okwo era timwami Sebuufu yeenyigira butereevu mu kubba ebintu ebyo era n'abitwala era ne bagamba omulamuzi gagamba ti emisango gyonna egyo nga gimaze okugattibwa kuliko simple robbery ne aggravated robbery olw'okuba kuliko aggravated robbery tasobola omulamuzi talina buyinza buwulira kusaba kwa Eddie Mutwe kwonna okweyimirirwa oba embeera yonna olw'ensonga temisango egyo giri wabuggulu w'obuyinza bw'omulamuzi wa grade 1 era nga giwulirwa high court mu mbeera eyo ng'amaze okusomebwa emisango bamubuuza oddamu ki mwami Eddie Mutwe talina kyayogera n'agamba simanyi na kumanya bye mwogera amaziga gamuyitamu neŋŋamba omulamuzi ow'ekitiibwa omulamuzi kino tekisoboka talina kyayinza ku ansaringa ku NHRG yonna esomeddwa nolwekyo nsaba nga nkola submission mu maaso go ng'omulamuzi mu tteeka erifuga emisango gino procedure gye tumanyi obulungi omuntu yenna nga akubiddwa abona akaaba tayinza kubako na kyayogera gw'olina obuyinza nga kooti okulagira mu bwangu ddala tagenda ku rimandi tagenda ku trial tagenda ku taking a plea wabula olina mutwala mu ddwaliro olina kukola kiragiro ekimutwala mu ddwaliro nga ne president ezayogeddwako human rights byonna mbyogedde mbimulaze ne mugamba tuwe ekiragiro atwalibwe mu ddwaliro bunnambiro omulamuzi n'agaana n'agamba tekijja kusoboka Justice delayed is justice denied. Ebintu bwe bityo. Eddie Mutwe ono nno gwe bateekako emisango egyefaananyiriza nga bwe gityo okuli egya aggravated robbery okusinziira ku chairman we ow'oku kyalo Eddie kwawangaalira yatutegeezezza nti tabangako na mutuuze mulungi na mukakkamu nga Eddie era mpawo na kimu kibi kibayinza mwogerako ku kyalo okwo. Baganda bange embeera
musajja mukulu Eddie gyalimu bweti bweri njagala nkuwa ebigambo bino ebya Honorable Namugga obiwulirize. Era nga ffe abakulembeze mu kibuga Masaka tuzze okukyalira ku Eddie Mutwe. Mwena mwakitegere nti Eddie Mutwe abadde mikono gya muhoozi okumala ennaku nga 6 yakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka n'aterekebwa. Olwaleero tuzze okulaba obadde na kifufu ali ku prisons e Masaka. Twebaza OC prisons e Masaka asobodde otuwa olukusa ne tuyingira okulaba Eddie Mutwe. Ekisooka nsaba emikono gyonna bagiteekako empingo gyonna yakubibwa mukosefu naye ajjanjabibwa. Naye nga njagala okutegeeza eggwanga nti okumuleeta mu kkooti ne batamuwa mwagwanya balooya bwe kubaawo mu budde kyabadde kya bumenyi bw'amateeka. Wadde ali mu kifo kati wetukkiriza nti yaddeko kuba mu mateeka prisons ne police be bakkirizibwa okutereka abasibe. Eri gyabadde mu bisaakaate bya mukulu muhoozi bubadde bumenyi bw'amateeka. So twongera okutegeeza gavumenti nti ebifo bino biri okutereka abateeberezebwa okuba abamenyi b'amateeka. Tuvumirira ekitongole kyonna ekya gavumenti ekikozesa offices zaffe bannayuganda okumenya amateeka n'okutabangula eddembe ly'obuntu. Wano waali olwaleero eno prison erina okubaamu abantu 5,000 naye olwaleero tutegeezeddwa nti prison eno erimu abantu 144. Kitegeeza nti congestion oba omugotteko wano gukyali mungi. Tutegeezeddwa nti wane Masaka ku kooti tulina jaaji omu ya handlinga Greater Masaka yonna. Osa tusabye nti singa bafuna gwe bayita sitting judge kyali tuyambyeko okuba nti tukendeeza congestion eri mu makomera gano. Naye nsaba kutegeeza eggwanga nti Eddie Mutwe gyali mukosefu nnyo yakubiddwa. Poliisi abajiyinza butulugunya bannayuganda ng'obakwata. Munnayuganda ng'akwatibwa ateeka okukwatibwa mu mateeka okutulugunya kumenya mateeka. Neebaza bannayuganda mwenna bavuddeyo okuteekawo eddoboozi ku nsonga ya Eddie Mutwe naye tali yekka. Amakomera abantu bakyaliyo bangi abataleeteddwa mu makooti. Oli n'amala emyaka 10, myaka 5 abaana bakwatibwa mu 2017 2018 bakyali mu makomera muno tebannatwalibwa mu makooti. Ekyo twongera okukivumirira. N'ennyongera okutegeeza Honorable Norbert Mao, Minister wa Justice and Constitutional Affairs, sabakola omulimu gwo. Omanyi twabivuddeko ebyogamba gavumenti nedda. Buli anaavaayo n'atakola mulimu gwe tugenda musongako ng'omuntu. So Norbert Mao, leeta byonna ebyetaagisa mu Parliament ya Uganda, osabire sekita yo bye yeetaaga okulaba nga bannayuganda bafuna obwenkanya ate mu budde. Ne tuliba yaddeko at least tukkiriza nti Eddie Mutwe waali tujja kusobola omulambulako. Eddoboozi temuvumbeera lye mutaddewo nga Eddie Mutwe tannava mu custody wali nga tannava mu kisaakate kya muhoozi lye muba muteekawo wano mu prisons basobole okugenda okuteekebwa mu mbuga z'amateeka. Naye nga nsembayo nsaba bannanga ab'amawulire abali mu musango guno kubanze Masaka gye mwogerako naliyo ebyaliyo byonna nabiraba. Obusonga buno obutonotono busobola okuggweranga ebweru wa kkooti. Twewalenga okweteeka mu mbeera evunaana bannaffe watali musango. Oli wa ddembe okugamba munno nti alina kyakukoze. Naye bino ba Eddie Mutwe gino emisango gy'ekimpatiira ffe ng'abakulembeze tugivumirira. Era n'abakiri emabega mbabulya kino ky'okoze bano obatulugunye nga tewali nsonga eri awo. Bwe banaakuteekako ebisangosango bw'olimanya nti naawe eddembe ly'obuntu olyetaaga era si kirungi kukakaatika misango ku bannammwe olw'ebyobufuzi. Olunaku olwaleero Namugga Goleti abukeereza nkokola oba oliawo okugenda e Masaka ku prison asobole okubeera ng'alaba ku Eddie Mutwe. Naye njagala okutegeeza gwe omulungi agenda maaso n'okungoberera nti olunaku olwajjo chairman wa Eddie Mutwe ono yavuddeyo n'ayogera ku mutuuze we gwasinga okumanya olungi era gwategeera na biki bye yamwogeddeko bye bino wano bye njagala okukuwa. Gange nze Kaweesa Steven Komanda ssentebe w'ekyalo kino eky'Ekatooke. Ndi munyiikaavu nnyo amaziga ganzitulukuka ku ntobo y'omutima gwange olw'omutuuze wange Edward Sewuufu abasinga gwamanyi nga Eddie Mutwe. Famire eno nga chairman w'ekyalo mpangadde nnyo naye ne maama wa Eddie Mutwe. Amazima ga Katonda mu ggulu Eddie Mutwe tetumufunanga mu buzibu bwonna ng'ekyalo. Ebamu ku batuuze be tulina abawombeefu ku kyalo, abatuuze abatalina buzibu bwonna. Gye buvuddeko emabega Eddie Mutwe yaliko mu kkomera ekitalya. Twakola kyonna ng'obukulembeze bw'ekyalo famire okusigala ng'etambula wakati ne mukadde embeera yonna yonna gye yayitamu. Amaziga ge twalimu omulundi guli
ndaba ate nategeega komya omulundi ogwokubiri n'olwekyo nga chairman w'ekyalo mwami Museveni mwe mwakkiriza obukulembeze bw'ekyalo okugenda mu maaso era mwe mwakkiriza otulondebwe tubeerewo chairman w'ekyalo abeera taata w'ekyalo nsaba mwami Museveni na bonna bekikwatako banange Eddie Mutwe ateebwe Edward Ssebuufu ateebwe lwansonga talina musango talina tabbu ekyokuwagira mwami Kyagulanyi si musango lwansonga parties ebibiina byakkirizibwa mu ggwanga bwebanga biriwo mu bukyamu tusaba gavumenti erangirire biveewo otherwise abantu bali mu kubonaabona abantu bali mu kusibibwa ng'ovudde ku ky'obuwagizi okubeera nga ye mukuumi wa president Robert Kyagulanyi ogwo mulimu n'obulijjo mugamba abantu balekerawo okubeera ayibyo ali paid to the maximum mulimu kuuma Kyagulanyi n'okumuwagira si musango tewali nsonga lwaki Kyagulanyi tewali nsonga lwaki Eddie Mutwe abeera mu kkomera n'ekirala ekitali kituufu sebo w'ekitiibwa CDF okusinziira ku byawandiikiddwa nti gw'olina Eddie Mutwe mu basement oli mu musomesa Lunyankole ekyo kikyamu one kati fit intermarriage weeri abantu twabawasa abaana ab'obuwala ne wano omukazi wange ali wano unjaawo mufumbira kyekimu kyonna they are westerners so okugamba nti nno omuntu olina sooka mukunya omumaliko emirembe omuyigiriza Olunyankole kikyamu obanga aleetawo kye bayita tribalism ekintu ekitali kituufu wano mu Buganda kitegeeza Buganda kitegeeza tuganda tukuŋŋaanya bonna omuganda gwonna tetubafunanga ku tabbu yonna so nkusaba mwami Muhoozi nkusaba mwami Muhoozi tukanfukamire nga ssentebe w'ekyalo abazzukulu nga bali mu kuwambibwa ate abazzukulu abawambibwa nga Baganda kali wano mu Buganda manyi Ssaabasajja Kabaka ow'Obuganda baganda bange eyo nno yembeera n'ebigambo bya ssentebe ono byagenze mu maaso n'okubeera ng'akozesa gwe kiki ky'olowooza era ali emabega w'okusiba Eddie Mutwe mu kuleetera mu vidiyo yaffe eddako Kyagulanyi amwogedde era ono yennyini ye yaviirako okusiba kwa Allan Ssewanyana ne Ssewanyana awadde obujulizi okufa kwa Sseggirinya twanditegeera wa we kwava kakati gwe anaamiisinga vidiyo eddako ogenda aba omiisinze kinene yenze Deni beyond the newsroom for God and my country BTN Media beyond the newsroom where the untold story is revealed. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.